You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Enkumi n'enkumi z'abantu zeetabye mu misinde gya Kabaka egy'okukuza emyaka 69 egiyindidde mu Lubiri e Mengo. Emisinde gino gisimbuddwa Nnaalinnya Agnes Nabaloga ng'ono Kabaka gwe yasiimye agisimbule olw'okuba nti ye abadde mitala w'amayanja. Mu misinde mwetabiddwamu abantu ab'enjawulo omubadde abaana, abavubuka ssaako n'abakadde. Olw'okuba nti emisinde gino buli muntu agyetabyemu. Abamu bawuliddwako nga bakooka ennyimba z'abantu be baagala. Ate abalala balabiddwako nga beekubya obufaananyi obwatumibwa serefi. Waliwo abeetonyeetonye okwongera okunyumisa omukolo. Abalala ebyokudduka babivuddeko ne badda mu kutambula. Abaana b'amasomero nabo tebalutumidde mwana. Mubaddemu n'abo abaleese embwa okwetaba mu misinde. Mu misinde gino gye tusanze ne Namukadde asukka emyaka 10. Amanya Gedulida Nakabazzi. Nakabazzi oviriddewa? Nabweru wali kugombero la. Oli myaka ngene? 10 kikonye. 10 kikonye? N'okusoba. Lwaki weetabye emisinde gino ku myaka 10? Ndeka mwana wange tuli okwagala kwennyina. Wabadde engoma eno ogundi. Abalala balaze essanyu. Ssaabasajja Kabaka olw'ekyo kyakoledde mu Buganda. Ate buli munno omulabe nga mulwadde. So wakati mu kwekuuma ate era mwekebeze. Kinyogera wabula ne musanyufu nnyo ne ttiimu bano bannalubaga bakulembeze omukyalo ono Lord Councillor n'omukulu ono kansala. Misinde ejja kulwanyisa akawuka ka mukenenya ejja 2024. Era nsanyuse nnyo okulaba nti bikulamu okutuuka kati emisinde gino ginkumbye nnyo gyenjigiramu nnyo sigisibwa buli mwaka okuvaayo kubanga ndi bubu ne Ssaabasajja Kabaka. Olw'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka era eddimu lyakisiibwa nnyo. Ssaabasajja abakulembeze b'abantu Sugama Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tanifu nnyo wano olwaleero okujumbira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka okuvaayo kulwanyisa obulwadde bwa siriimu. Nkubiriza bannayuganda bannange beewale nnyo okubeera ne bapartners bangi, tubeere faithful, tubeere na mukazi omu, twewale okuspreadinga bulwadde. Omulamwa gw'omwaka guno gubadde abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya.